Sa. Twesimidde ddala olw'ensonga eyo. Pulezidenti tweyanzeeko byonna by'otuwadde. Basabye n'ebyapa Pulezidenti obikwase nga batakabo. Afande. Ssebo ow'ekitiibwa Hajati Honorable Hajati Miss Kabanda ajja kujja wano oluvannyuma yeebaza abantu be abaakampala kuba bali wano olw'okujja okukwaniriza ate era n'olw'ebirungi ebirala bye bakoze. Abalangira ab'emituba bokka ssebo okulangira kusaba abalangira ab'emituba bokka mukama wange. Kibwa nali nawe mu kifaananyi Wakiso ng'osisinkana abakulembeze nga ntwala amasiro mangi agali mu Wakiso agali mu mbeera embi nga twandisabye ku buyambi ku masiro gano aga Ssekabaka Kagulu Emmende, Ssekabaka Chwa Nabakka ye mwana wa Kintu, Ssekabaka Mulonde Emmende, Ssekabaka Ssekamaanya yazaala Kateregga ne Ssekabaka Mawanda ewa Kisombuzi. Amasiro gano twandisabye omukono gwo omugabi okutuyambako okugaddaabiriza n'okugazimba nga bekiggala mwali Oweekitiibwa Pulezidenti, nja kusaba abalangira abakulu b'emituba ne bannaalinnya bayimirireko nga bateekateeka olusirika lwabwe. Nja kubasaba muyimirireko bubiri. Era Oweekitiibwa Pulezidenti, muyinza okutuula. Tusaba okukusinkanako ng'abalangira n'abambejja mu budde bw'onaba otuwadde tukubuulira ensonga endala nnyingi nnyo. Tulina n'ensonga endala Pulezidenti nti ffe bamu ku ba absent landlords ebuyaga ne Bugangazi nga tulinayo ettaka lyaffe nga liri mannya gaffe mu institution ya Ssaabalangira liri ku FC 26687 nga liweza square mile namba. Tubadde tusaba land fund nga n'emisawo gy'ettaka bwaliwo etuliyirire mu ttaka eryo lituyambeko ku mirimu gyaffe egimu. Ssebo Pulezidenti, bannaalinnya abo nga bwe balabye n'abakulu b'emituba n'abalangira, tusaba twegatte ku ttiimu yo ekusagulira obululu mu Buganda yonna. N'ekisembayo Pulezidenti, tulina pulojekiti ntono nga tulunda embuzi. Twakaweza embuzi 120. Zino abakulu b'emituba baaziteeka wange naye nange sizisobola. Twabadde tuzudde ettaka yiika 10 mu bitundu by'Ekakooge Nakasongola. Pulezidenti nga tusaba ng'abalangira ettaka eryo litugulire. N'ebigambo ebyo Pulezidenti, abalangira bano bansabye era nga bwe bansaba mu State House bakulembeze bandyagadde nnyo okutwalibwako ekyankwanzi bayigirizibwe obukulembeze n'ebintu birala bingi nnyo tusobole okutambulira wamu ne gavumenti gye twaleeta mu buyinza. Tetujja kukkiriza gavumenti kutuleka kubanga tuzibiridde. Tuli bamalirivu okubeera naawe mu bulungi ne mu bubi. Pulezidenti, tukwebaza nnyo, tukwagala nnyo, tukwagalira ddala. Katonda akutukuumire. Abazzukulu bano bonna bakuŋŋaanye wano n'abalangira n'abambejja ne bannaalinnya na buli muntu ali wano bonna balindiridde okuwulira ekigambo kyo bwebabuuzaako. Nsaba Oweekitiibwa Pulezidenti okkirize oyogereko eri abantu bano. Nsaba weebale nnyo, weebalire ddala. Oweekitiibwa Pulezidenti, lujja kuzzaawo ekitiibwa ky'omutaka ate omutaka bwaddawo tobuusabuusa ne Buganda eba ekoze eki
eba ezzeewo. Tukwebaza Oweekitiibwa ennyo President leero olw'okutongoza omulimu gw'okuzimba ekizimbe lwattamu ku mbuga yaffe wano, era tuddamu okukwebaza olw'okutambula n'ensi yaffe Buganda okuba lwajja mu bukulembeze. Tweyama okutambulira wamu naawe mu kutumbula ennono obuwangwa bwaffe n'enkulaakulana y'ensi yaffe. Tukwagaliza ekiseera ekirungi n'obulamu wamu n'obuwangaazi. Ekitiibwa President nga mmaliriza, bajjajja abo nga bw'obalabe bali awo babeera n'ensonga nnyingi, ensonga ezikwatagana n'ennono n'obuwangwa ate nga za munda tebayinza gyogerera mu lujjudde nga wano. Ekitiibwa President, mbadde nkusaba nti bw'ofunayo akadde abataka batonotono bakusisinkane ate bongere okukulambulira ku nsonga zaabwe, naddala ezo ezeekuusa ku buwangwa n'ennono ze batayinza kwasanguza wano. Ekitiibwa President, bw'onoosiima ekyo tujja kukikola ebbanga lyonna. Ssebo nziramu okukwebaza, weebale nnyo okuyimirira naffe. President, embeera yonna ebaddewo nga tonnajja wano tugitegedde, tugimanyi, naye nze njagala kukwebaza President nti oli mukulembeze, oli muzadde, ate nze oluusi bwe nkutunuulira olina obugumiikiriza bwe sirina. Sebo ekyo kikulu nnyo. Sebo weebale nnyo, tukwaniriza, tukwagaliza ekiseera ekirungi ku lwa Katonda n'ensi yaffe. Sebo President, twasaba otuteerewo emmeeza y'abataka mu maka g'obwa President. Tukwebaza Oweekitiibwa President, tukitegeddekera tukifunye nti muzzukulu waffe gwe twakuweereza Henry Lutwama ebbaluwa emukakasa mu kifo ekyo yamaze okufuluma era agenda kutandika okukola. Sebo President, ekisigaddeyo kukwebaza oba kwebaza. Sebo wakati wano mu bantu bano abali wano abakuŋŋaanya abangi, naye ne Sebo mu maaso go wano twagala okwebaza Oweekitiibwa Joyce Bosa Ssebuggwawo. Ekitiibwa Nabosa ayimirirako President akumanyi n'asobola okwogera okukulaba. Sebo olw'okulafubanira ensonga z'abataka naye ate ng'azira bufubanira mu bwesimbu, omulimu gwatukozeemu munene, gwakatandika naye gulaze nti gusobola okubeera n'ebibala bingi nnyo. Sebo President, omuntu bw'atyo ayamba okuzzaawo ekitiibwa ky'omutaka si wa bulijjo. President, abataka baafuna okusoomozebwa kw'amaanyi abafuzi b'amataalo be bajja wano, kubanga abazungu bakimanya nti amaanyi wano mu Buganda ne mu nsi endala wano esitwetoolodde ne Mwankole n'Ettoolo gaali mu bataka bano ne bakabaka baffe. Kye baakola ekyasooka kwe kunafuya kabaka ne bamuggyako ettaka ne baligabira abataali bannannyini lyo, abataka nabo ne babaggyako ettaka naye ne babasuubiza nti baabawa ettaka. Abataka baagaana okukuba ettaka wadde baali bali bawadde, kubanga bakimanya nti bagenda okugabana ensi kabaka nga taliiwo, ate nga kabaka baali bamwagala nnyo. Naye ne bwe bagezaako okufuna ettaka oluvannyuma ku mirembe gya Ssekabaka Dawudi Chwa, abaami abaaliwo mu kiseera ekyo n'abazungu abaaliwo baagaana abataka okukuba ettaka. Ne tumaliriza nga obutaka bwaffe tebuliiwo, ne tumaliriza nga abataka baserebye era nga basse wansi nnyo. Abantu baffe balina okumanya wa omutaka gye yakoma. Naye Sebo President, tezaali na nsonga za ttaka zokka, naye n'ensonga z'ebyenjigiriza ku baana b'abataka. Abazungu baabateekako akazito ne babalemesa okutwala abaana baabwe mu masomero ge baali bataddewo ag'abaami, era nga bwe bakimanya abaana nga babagoba. Nze nina bazzukulu bange abaali balina abaana baabwe mu kiseera ekyo, abamu baali bakulu, omu yali mukulu wa kika, yalemererwa okutwala abaana be Buddo okutuusa lwe yategeeragana ne Martin Luther Nsibirwa yali Katikkiro, abaana b'abatwala e Buddo ng'ababe. Abazungu baali bakimanya nti abaana ba Yokaana Ssendagire baali bagenda kubagoba.
era Martin Luther abaana abo yabatwalanga ng'ababe abaana abo ne basoma abaana aba president bazzukulu b'omusajja oyo Dr. Kasirye yaliko medical superintendent w'Emulago oyinza okuba tewamumanya naye ba Andrew Kasirye obamanyi ne ba Dan Kasirye akola mu World Bank obamanyi kitaawe yasobola okugenda e Buddo nga Martin Luther amukwesenga omwana we naye singa omwana wa Yokaana Sendagire kubanga yali mwana wa muki wa mutaka. So okukkakkana kwaffe n'ekitiibwa kyaffe abazungu bakikolerera nnyo naye tukwebaza pulezidenti nti gwe mu mulembe guno abataka obalabye era bakwaniriza. Nze Mutaka Kyaddondo Kasirye Muderamula omukulu w'ekika ky'Envuma naye sebo waliwo n'Omutaka Kasujja Kyesimba omukulu w'ekika ky'Engeye n'Omutaka Muteesaasira omukulu w'ekika ky'Engo n'Omutaka Walusimbi Birozansha omukulu w'ekika ky'Effumbe n'Omutaka Lwomwa omukulu w'ekika ky'Endiga Omutaka Nakigoye omukulu w'ekika ky'Ekinyomo Omutaka Muyige omukulu w'ekika ky'Ekkobe Omutaka Mutasingwa omukulu w'ekika ky'Embwa Omutaka Mukalo omukulu w'ekika ky'Enjovu Omutaka Woyo omukulu w'ekika ky'Amazzi g'Ekisasi Omutaka Kyeyune omukulu w'ekika ky'Ennyonyi Nakinsige Omutaka Jawongwa omukulu w'ekika ky'Ennyonyi Namuŋŋoona Omutaka Luwonko omukulu w'ekika ky'Ekiwere Omutaka Namuguzi omukulu w'ekika ky'Empologoma Omutaka Kikwata omukulu w'ekika ky'Enkejje Omutaka Kitanda omukulu w'ekika ky'Enjaza Omutaka Kibondwe omukulu w'ekika ky'Ensuma Omutaka Nankere omukulu w'ekika ky'Emmamba Kakoboza Omutaka Maweesano omukulu w'ekika ky'Ennyonyi Ŋŋaali Ssaababiito w'Essanje akulira abalangira bava Essanje Omutaka Kijje akulira ekika ky'Empeewo. Sebo President abataka bano bakusaaliddwa nnyo okukulaba kubanga obutakulabako kubanga bonna bagonvu. Omutaka Namwama omukulu w'ekika ky'Ekkobe mulwadde Omutaka Ndugwa omukulu w'ekika ky'Olugave naye mulwadde Omutaka Katongole jjajjaawo sebo naye mugonvu kati okumala emyaka nga 5 munafu Omutaka Muyingo omukulu w'ekika ky'Omusu naye mugonvu Omutaka Kaita naye tali bulungi ne Ssaababiito w'Ekibulala n'Omutaka Mbaziira sebo mumanyi bulungi mu biseera emyaka gy'ekyenda era omukubiriza w'olukiiko lw'abataka era twayogeraganyanga naawe nga ye mukubiriza waffe n'Omutaka Kalibbala alina emyaka nga 78 asomera ku ssomero ya Budo Junior School naye tasobodde kubeera wano. Bonna Oweekitiibwa President bakulamusizza. Sebo ne bakatikkiro baffe ab'ekkulu b'ebika nabo webali nsaba bakatikkiro muyimirireko President abalabe. President ne makati gaffe Oweekitiibwa J.B. Walusimbi Katikkiro wa Buganda yawuumula naye waali awo. Sebo President abataka bano abakulu b'obusolya balina essanyu lingi nnyo okubeerako wano naawe mu kifo kino eky'ebyafaayo. Anti sebo okuva mu mwaka gwa 1900 tewabangawo kiseera abataka be baali bafunye ettaka okuggyako ejjo ly'abalamu luno lwe wakkiriza okubagulira ettaka lino. Naye ndowooza tewawandiisa ensonga yaabwe. Pulezidenti ebyange bijja kuba byangu nnyo kukwebaza okuba nti oli wano. Ekyo kintu kikulu nnyo 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 nnyo. Oweekitiibwa Pulezidenti byonna bye wakola
toteekwa kwejjusa n'eddakiika n'emu kubanga byewakola bigenda kujjukirwa abaana n'abazzukulu 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 abiriddawo. Era nange owekitiibwa pulezidenti kye nakola sigenda kukyejjusa era sikejjusangako, wabula ntendereza butendereza Katonda. Katonda alina amaanyi, Katonda asobola buli kintu. Pulezidenti waffe omulungi, tukusaba Katonda ayinza byonna akuwa akaseera akalungi k'onoomala wano ng'oli wamu n'abataka, ng'oli wamu n'abalangira aba Buganda. Gwaba omanyise bo pulezidenti nti abalangira omuva Kabaka, abataka ffenna mwe tuva, gy'emisingi ebiri emikulu egikola Obuganda. Bonna bali wano bazze okwaniriza, kya kitiibwa nnyo. Tukwebaza pulezidenti, tokoowa, toweetamwa, tonyiiga, toyomba, towalana. Mukama akuwa omukisa, ekitiibwa pulezidenti. Tukusabira Katonda akwongera emikisa mu byonna by'ogenda okukola mu maaso awo. Tusaba Katonda akufukeko amafuta ag'omukisa osobole okuyita mu ebyo byonna ebyandibadde bikusoomooza, kubanga Katonda gwe weesiga, Katonda mulamu era Katonda gy'ali. N'obugambo obwo kanfune kansabe olwokuba tumanyi pulezidenti alina puroguramu mpanvu nnyo. Kampite omulangira akulira abalangira, Sebo jangu oyogere eri pulezidenti omwajulire. Pulezidenti wa Uganda Jeno Kaguta Museveni, mukwano gwaffe era mukwano gw'abangi era mukwano gw'abataka. Bannange twanirize pulezidenti waffe omwagalwa wano. Awo siwulidde bulungi. Sebo pulezidenti tusanyuse nnyo 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 okulaba wano, tekibadde kyangu. Naye Mukama tumwebaza, Mukama yeebazibwe, Mukama atenderezebwe, Mukama alina obuyinza, Mukama alina ekitiibwa, Mukama kalemwa kyonna kyasobola okukola, tumwebaza. Kankwanjulire abagenyi abakulu. Nja kusookera ku baminisita bannange baganda bange, nga nsookera ku minisita wa presidency Mire Babalanda, yimirirako pulezidenti akulabe. Nja kutusanyusa ennyo okulaba minisita owa Kampala Hajati webale nnyo nnyabo okujja. Minisita ow'ettaka n'amayumba n'abakooba, Judisi n'abakooba. Abalala babanjudde, abagenyi abakulu babanjudde, naye bonna bali wano. Abantu bo bonna abali wano, abalonzi bo bonna abali wano, ab'omu Lubaga ne Lubaga n'ebweru wa Lubaga bonna abali wano. Tusanyuse nnyo okubalaba. Mwebale kujja kwaniriza pulezidenti waffe omwagalwa. Come and tell them so that they capture your information. So, thank you so much. I'm rushing to go to Kololo. What are So, but I would like to have a group photograph with the Bataka. And then also the Nabalangira. I've already had with the religious leaders. So thank you so much. Katonda wabere. Waliwo abantu abagala kuwamba ettaka lyaffe
ery'ebbaka so ekibira ekyo ekyali wansi w'ebbaka kyekyantaasa ennaku z'omwezi 6 ogwokuna bwe twakuba kakiri kyetwayingiramu abatanzania bagezako okutuzingira ne balemwa n'olwekyo mwanyinazi nalweiso loya wange gwe bayita Rebecca Twine omusindikira agende n'abantu bakwategere na bano okwekenenya ekigambo ekyo waliwo omuwala gwe bayita Rebecca Twine nakamuleeta Katonda yatuyamba naye yatuyingiza mu kibira ekyo kale ab'ebbaka ow'ebbaka yani ekibira ali wali nalweso kale bagamba nti waliwo bagala kuwamba ettaka eryo ab'amaanyi kale Katonda awe. The medical doctor that is very easy to deploy in my unit. You can come and work there. Take out unit. There's another one with ICT. Then there's a third one with something else. Talk with them. And then there is one for agriculture. There was another one for agriculture. Who was it? Okay. Yeah. So again, these are the other issues, the long term, the post-harvest losses. Yes. That one is for the whole country. We shall see how to deal with it. Ekyengeri abalimi gye bafiirwa amakungula ekyagambye pulezidenti kyabbanga kitwalako ekiseera ate ekyaggwanga lyonna twagala okusabira amagezi agawamu. So I'm very happy to be here. Musanyufu nnyo okubeera wano. Now there is the man from now then there was Nabalangira, Nabalangira here have land in Bulange in the former Ross County, Pagadi to that area. They want us to compensate them so that they use the land to do other things. What I would advise, if you get compensation like that one, Pulezidenti yawabula nti senga mufuna okuliyirirwa mu ttaka eriri Uganda. We could do something that will get income for the group continuously. Mwandibadde mukola ekintu ekisobola okuvaamu ensimbi ez'olubeerera. Like a building for renting, oba ekizimbe eky'okupangisa, office block or something, oba okukoleramu amakakkalabizo oba office, or a block of flats. oba ennyumba ez'emyaliro egiwera. But the good thing is that with that you don't need too much supervision. Ekirungi ekiri ku ekyo nti tekyetaaga kulabirira kw'amaanyi okukibeezaawo. It's not like a farming where you must be all the time. Okulinga kulima omuntu walina okubanga lyonna waali. So you should look at that. That can give a base to the group. Muyinza okugeza kufunula ku ekyo
kiyinza okubawa omusingi. Now, there was also talk of transport. I will have to discuss with Joyce to see what we do. I can give you a vehicle now immediately for group transport. Wabadde ku nsonga y'entambula, ekitwa pulezidenti agambye nti ajja kulaba awekitibwa Joyce bakolanye ebirowoozo. The group, that's no problem. Then we can discuss other things. Naye agambye nti y'entambula ey'awamu ayinza ogikolako kaakati, ebirala asobola okubikubaganyako ebirowoozo. Now, finally, PPS, there are some educated young Nabalangira land for avocados. N'ettaka ly'okulimirako ovakkedo. So PPS, Nabalangira, Nabalangira, Ikigango, and land for avocados. I think this is where Nabalangira. No, they had a circle, they had their circle of Nabalangira. I would like to put 100 million in that one. Nabalangira pulezidenti abateereddemu obukadde bw'ensimbi 100 mu kitavu kyabwe. Then there is there are small things which you can handle now. There is a retreat of the waliwo ebintu ebitono bye tuyinza okukwatako kaakati olusirika lw'abalangira Nabalangira Bambejja n'abambejja of the Bambejja Nabalangira. Yes, President. Million 22 bazibampeere kati. Obukonto obwekitibwa President az'abalangira azibawadde 22 million. 22. obukadde bw'ensimbi 22. Kubanga ebyo bitono we can do them quickly. Those are small things we can do them quickly. Ebintu bitono tuyinza obikola mu bwangu. Now, for the Masiro in Wakiso, I will have to send a team in Nabalangira. Ensonga y'amasiro mu Wakiso, I will have to send an engineering team. nja kubasindikira ekibinja ky'abakugu. Then they come bajje and assess the work. balabe omulimu kye gwetaagisa. Then we shall plan. Tuteeketeeke. Thank you. Now you have the narration. They want to go to Tankwanzi. Most of the names for that extent. Now but I think about a little short, they are on circle. Circle you suddenly say. No, then whatever you want to do, you shall be inside about the politics. Tukaze bw'obwedeka kitwala n'ebyobufuzi, President agambye mujja kukwatagana. Now there is a goats project. Waliwo project y'embuzi. Nakasongola, they want some land there. These are the Nabalangira. Yes, sir. Okay. To buy the land in Nakasongola
for the embizzi. Pulezidenti alagidde abalangira babagulire ettaka okuteekako faamu y'embizzi e Nakasongola. I'm very happy to see abalangira abakola. Pulezidenti agambye musanyufu nnyo okulaba nti abalangira bakola. Kubanga nange nsewava naye nkola. Abeera saayansi. Because there's what I'm going to call obutembane. When you marry your close relative, you can produce children with the defects. Senga abantu ab'omusaayi ogumu bafumbirugana oba b'ekika ekimu musobola okuzaala abaana abalina ebizibu oba n'obulemu obw'enjawulo Baliko obukosefu. oba obukosefu obw'enjawulo. Banyagala call it obutembane. Obutembane. Inbreeding, what you translate in English. Inbreeding. Oba kye bayita okuzaalaganamu oba obuko. So, to have now, okay, we are there with the modern government, we are there doing the modern things. Wewe tuline gavumenti era tukola ebintu bingi eby'omulembe. Building bridges, building roads, entindo n'enguudo, trade. n'okusitusa eby'obusuubuzi. But who is preserving our genetics? Naye ani aliwo okukuuma obutonde bwaffe? Because it's not clear to others. Kubanga ekyo tekiri si abalala tebakitegeera bulungi. Because even the religious people, the reverends here, the sheikhs, Kubanga ne bannaddiini when a girl and a boy come to get married, kubanga omuwala n'omulenzi bwe bajja nga baagala kufumbirigana and they come and say, I will love with this one. If I don't marry her, I will die. ne bagamba nti ono mwagala nnyo era bwe simuwasa nsobola okufa. Ate bwe mutunulako omutulo okukankana. Then I don't know whether they take the trouble to say, where did I kill? Simanyi baba batwala omutawaana okubuuza abaagala naabo kye beddira. I don't know. I've not really checked. Simanyi sinaba kukyetegereza. Because we should work with the religions, the traditional, we should now work with the religious groups. Say, please, when it comes to, if you want to don't allow inbreeding. Bwe tuba twagala okukuuma obutonde bwaffe tulina okukolagana ne bannaddiini, fe ab'ebyobuwangwa tulina okukolagana ne bannaddiini okulaba nti wabeerawo ngeri abantu ba kika kimu gye beezaalamu olw'okukuuma obutonde bwaffe. Okuzaalaganamu. So, who is now looking after that? Ekyo kati ani akitunulako? Okay, the government is looking after the roads, the electricity, the what, but that side. Gavumenti etunula ku nguudo, tunula ku masannyalaze, naye ekitundu ekyo ani akitunulako? The religious people are preparing us to go to heaven. Abannaddiini bo batuteekateeka kugenda mu ggulu. To go to Jannah. But if somebody looking at the other side, naye ani atunuulidde oluuyi luli? Then you get the problem of the language. Tufuna obuzibu bw'ennimi. Who is following up the issue of the language? Ani agoberera ensonga ezikwatagana n'ennimi ze twogera? Because we are English, Swahili. Kubanga waliwo Oluzungu, waliwo Oluswahili. But who is focusing on the indigenous language? Naye ani atunuulidde ku nnimi zaffe ez'obuzaaliranwa? The foods. Oba emmere yaffe ey'obuwangwa eya nansangwa. So, we I didn't see any conflict if we sit down properly without looking for the most efficient and the most useful way of organizing ourselves. Nze nali sirabawo obuzibu bwonna singa twali tusobola okufuna engeri gye tuyinza okukolaganamu esinga okubeera ennungi ku lw'abantu baffe. So therefore, I'm very happy to support you, Batata. Olwekyo nina essanyu lingi okuwagira kuba nti mpagira abataka.
kati wano mbalowooza kukyokka okuloza nkoleza okuloza wano atulozezzaako obuloza. Now the other issue of building the house, 58 billion, we shall organize the money, 58 billion. Ekikatagana okuzimba ennyumba obuwumbi 58 ensimbi zijja kunoonyezebwa. And also I will get the army engineering to come and do. Era nja kulagira ab'ekitongole ky'amagye ekyobukugu okujja okukola omulimu. It is true, we have talked about it with the Bataklan, the Nabalangira when they came. Twakyogerako abatakana abalanga bwe twasisinkana. I thought they had followed it up. Nali ndowooza nti bakigoberedde. But we shall follow it up now. Thank you for inviting me. Naye tujja kukigoberera. First of all, the LC1 aliwa. Bamupe milioni 12 yegule tukutuku. Kyamaani LC president yamuwadde milioni 12 agule tukutuku. agule tukutuku. Give him 12 million shillings that money. Now they want to start for because Katongole came with a big delegation. Kubanga Katongole yajja n'abantu bangi And planted them into my compound. ne bansimbira emituba 2 mu luggya lwange. Because they said I was owente akoze ekyenjawulo. Kubanga baŋŋamba nti nali owente ng'ate nkoze ekyenjawulo. So, and even when you go to the north, you will find the same group. Naye ne bw'ogenda mu mambuka g'eggwanga era osangayo abantu be bamu. The same totem. Osangayo ebika bye bimu n'emiziro gye gimu. So, if it is used by people who abatalina mululu, omanyi waliwo abayingira mu bintu bino ng'omululu, balonye kino banoonya ki. Naye singa bikozesebwa bulungi n'abantu abeesimbu nga tebalina mululu, nga tebalina byabyo bye beenoonyeza. It's very good, very good. Bibeera birungi nnyo. Because the strength of the African race, Kubanga amaanyi g'abantu abaddugavu Abafirika, especially the ones in this part of the world, naddala mu kitundu kino ekyensi, part of it is culture, amaanyi agamu nnono, but also genetics. naye n'obuzaale. Obuzaale. Kigamba balinjagala Munyankole babesi bakwita obunya. Omunya Abanyankole bane ebigambo bingi. Ekigambo kye bayita ensigo, Abaganda kye bayita ensigo, Abanyankole bo bakiyita embibo. Embibo naye embibo is general. Naye buli waliwo ebika by'embibo bingi. Endibo z'ensujju tebaziyita ensigo mu Bunyankole. Ensigo would be general. Naye ensigo z'ensujju ate zirina erinnya lyazo. Ebiryo baziyita entetera. Ate ensigo z'ennyaanya tebaziyita nsigo. They don't use the general word of ensigo for the nsigo of ennyaanya. They call them obunya. So normally when I translate genetics, I use the word obunya. Obunya, the structure of the human body. Genetics. Genetics, the one what makes us, our body. bubeeranga butonde. Nembasaba nembagamba Obuganda tweyongere okwegatta okukolera ewamu ne gavumenti ey'owakati tutambulire wamu kubanga pulezidenti atulagaze nti high-command eyatuula eggulu eyasalawo okukomyawo bino baatuulanga buli omu alina loolo ye
naye kakati eno loolo gye tulina tusaba tutambulire ku piisi emu Obuganda tutambulire wamu. Ne neebaza nnyo n'abataka abasabye okukola naffe mu kampeyini ezijja. Era nze ssebo ndirwedde okutuula nammwe nga chairman wa Lubaga tutuule tudulafutinga engeri gye tugenda okutambulamu mu kalulu akakola ki akajja. Ate ekyo kikulaga nti bano bonna ababadde wano bonna abazza nti opposition oba bakola ki. Tageti yaabwe gye badde balina enkulu nga bwe ekyokulwanyisa kyabwe bagamba Buganda. Naye kasookanga lubanga lwa Mmindi leero Kibuyaga agudde. Abasajja Abaganda bajjajja b'abajjajja wa Buganda boogedde ebitwala Buganda maaso ne bavaayo okulaba nti bye babadde bavangayo bakonjera ku gavumenti ey'owakati n'eya Buganda biweddewo leero. Byesobola okubagamba olwaleero. Ttaka lino Pulezidenti yaligulira abataka okuteekako enkulaakulana ne offices zaabwe, era tubadde tuli mu kubikyusa okubijja mu mannya ga landlord eyaguza abataka ettaka lino, okulizza mu registered trust, the trustee y'abataka, okulizza mu trustee y'abataka. Era ebyapa bye munda by'empaayo bye byapa bye tubadde twakakyusa okuva mu mannya ga landlord okubizza mu trustee ey'abataka. Ebyapa bya wano biri ebyapa nga 12. Era omulimu guno tugenda gukola byonna bikyusibwa ebyapa 12. Ettaka baali balitemaatemamu nga balikoledde obwapa. Kati tugezaako okulaba nti tukyusa ebyapa ebyo, ate era bwe tunaamaliriza tukole kye tuyita amalgamation, kubanga abataka baagala balikuumire wamu. Surveyor ajja kudda ku ground addemu akipime, tuddemu tuligatte bafune ekyapa nga kyawamu kibanguyire okubanga balikuuma, siga nti kano kali wano kali wali. Gwegwo omulimu gwe tukyakola, it's work in progress. Naye Pulezidenti yasasudde buli kimu era n'atulagira okulaba nga ebyapa ebyo bibeerera ddala mu mannya gaabwe. I can say after His Excellency successfully paying for this land, we managed to secure the titles from the landlord, and they are kept in the Ministry of Lands, Housing and Urban Development. So far, 4 titles have already been transferred. The rest of the titles, we are working on them, and by next week they will be done. But what we are trying to do, according to what the Bataka want, they want all those 12 titles to be amalgamated into one title. So it is work in progress, but at least I can assure you that Government of Uganda has the remaining titles and has also the role of amalgamating and also coming back on ground to ascertain the exact coordinates of this land which His Excellency, the President of the Republic of Uganda, bought for the Bataka. Nabalangira mwenna chairman waffe wa NRM n'akakiiko ke speaker mwenna mwe bali kujja. Tweyaza lyo tweyaza engese omuse era tukusaba Mukama akutuuse bulungi ekkololo ate tujje tutwalirize ekkololo.